njagala okusooka okwebaliza ddala Katonda yatulala tubakoze. Ragga Dee Foundation simanyi oyinza beebazanga Banna Bitone gye tuli mu nsi bwe tuli wano bannaffe betusabidde olwaleero ekigambo purgatory ekigambo ekyo purgatory singa tukimbako ne mu nnyimba olwaleero olunaku lwa njawulo nnyo ku nnaku zonna ez'obulamu ng'abayimbi nga Banna Bitone abazanyi ba bannakatemba njagala okwebaza aba Funeral Services Uganda mwebale tulowoozaako ng'abantu njagala okwebaza Banna Bitone mwenna abali wano abayimbi bannakatemba abazanyi ba firimu tulina ne babawusa owekitiibwa abantu abo be bantu abayimirizaawo ensi mu kulanga era nze meseji gye njagala okuleeta mu bye tuyimba tutandike okulanga okusabira okwagaliza okwagala n'okwagala ensi yaffe mu luzungu bagamba nti a friend in need is a friend indeed. Sijja kugamba nti ki mu butuufu Lubaga mutuzizzaamu amaanyi mangi nnyo 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 nnyo. Ffenna abayimbi ebiseera ebisiiga tugera kivumo oli agamba laba omudongo oyo naye nga ffe tulyewo emyoyo gy'abantu abantu bwe bagera n'ebizibu tukakkanyako obuzibu bwe balina tuleetamuko ku ssanyu netutambuza ne ku message abantu ze balina okumanya. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti twakwataganya wamu n'aba Funeral Services. Ekyo kye basaba, ekyo kye beebaza, ekyo kye batereereza abantu abaagenda. Si nti buli ava mu nsi avaamu nga yeetegese. Tewali ava mu nsi ng'amanyi nti agenda kuvaamu. Tumanye ekintu kimu, baazidde byonna ku lwe tuzaalibwa. Yazidde tewali kaadi yayo. N'olunaku lw'ofa oluusi ofa toweetegese. Faaza ayogedde wano ajja okusembera jangu nga weetegese. Abakatoliki bangi abateetegese tebakoze eki tebazze bwekito nno ne mu kufa bwe kibeera. Oluusi tufa nga teweetegese naye nga abantu balina okusabira. Mukyo nno neebazizza Ragga Dee Foundation, ne neebaza Funeral Services Uganda. Bw'oziikibwa mu kitiibwa n'egy'ogenda oba otegeseeyo. Bw'oziikibwa mu kitiibwa abakuwerekeddeko emitima gyabwe gitebenkera. Era njagala enkolagana yaffe ne church ebeere very strong ng'abayimbi. Tujjule mu church nga tuba tetuze kusaba kwa bannaffe kuno. Tujjule mu church bwe tuba nga tugenda okukolagana. Eno sayini ya unity, eno ye sayini ey'enkolagana. Singa tukolagana ffenna, singa tukolagana bulungi, Uganda yandibadde ensi mu musanyu gwe church eno bw'ejjudde. Tewali yabawadde ssente kujja, tewali yabakase kujja, musazizaamu byonna bye mukola ne mujja ku lunaku luno ne mwekuli mu mubadde. Eno ebadde example, kano kabonero akalaga singa byonna byonna bye tukola tubikola bwe tuti tugenda kubeera bawanguzi. Singa bye twagala byonna mu nsi twekwata ku bantu tugamba nti ekinnemeredde bannange bakinyanga. Abayimbi tufa ne bwe tufa ntufubira ebitiibwa tubiranga abantu batuloba ku TV ne ku radio. Naye omuyimbi n'afa kuba afa teyeetegese. Ne banoonyeza essuuka ne zibula, ne banoonyeza bulangiti ne zikola ki ne zibula.
netwagala tukolagane n'abannaffe abafuna services bazze kugamba nti omuntu bw'aba afudde tuteekengayo akasente katono aka inshuwarensi yo. Ate inshuwarensi ereme okubeera just ya funeral services, ne mu kyaki obeere n'inshuwarensi, obeere ng'omanyi nti olunaku lweyafa omuliro ogwo nja kuvaamu. Saagala kwogera bigambo bingi. Waliwo baganda baffe abakadonkamu n'abakatuuka Zefred Sebatta, Walukagga, Kazibwe Kapo, Dani Mugula, Mama Nando Jawali, Betina, ne Wizo Mulabyekaawo, Matia Luyima, Palaso, Matia Kakumirizi, Bebiriki n'abalala bangi beesodde kumenya. Njagala okubeebaza mwenna obudde ffe butukutte ne mbadde njagala obumu butukulembere, njagala okwagala butukulembere, njagala okwewaayo, njagala okugamba nti weewaddeyo okukolerera ensi eno. Ensi gye tuliko tetugibeerako bbanga ppanvu, oba tugambye nti buli omu alina okukola ki okufa. Ne tuffe olese ligasi, oleme kubeera legenda talese ligasi, ofe ng'olina kyolekedde ensi okunyumyako, so mu bubi mu bulungi. Ebigambo ebyansagala bine bingi, neyanziza nnyo neyanzeeko sindi ogerako ebyabantu. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mrs. Cinderella Sanyo Okuyo. I am an Afro-dancehall artist, but I'm also the president of Uganda Musicians Association. Our elder and our legend, Ragga Dee, has said most of the things that I wanted to say, but I don't want to leave this place without saying thank you to the Archbishop, Sabasumba Paul Semogere, for blessing the service today. Thank you so much. Of course, our legend, Dan Kazibwe from NCF for coming through. Uganda Funeral Services, it's a special thank you to you. The interim committee and the cabinet of Omar, this wouldn't have been possible without your hard work and your commitment. Every artist who has come through today, but a special thank you to the families of the fallen soldiers who accepted our invite to come here today. Today is not a day to celebrate death, it's a day to celebrate life of these artists that left us. If there is not so much that we can get from them right now, but we can learn from their lives, we can learn from their achievements, we can learn from their failures, so that we don't forget where this industry started from. There's so many sacrifices that have been made to make sure that I am standing here, that every artist behind me is standing here. Uganda Funeral Services, I am amazed by how detailed the policy is that they have designed for artists, and I encourage you. Today I don't want to dwell on that, but I encourage you to look through the leaflets that is available, to look at the policy that they have tried to create for an artist. Very unique. We don't work on a salary, we work when we get work. So they've designed a package that is good for us. We want to live as an artist and also live this world as an artist. We don't want to only have the best stages when we are alive. We also want to have a death that is worth talking about, that is worth celebrating, because when we are alive, we touch so many lives. So we don't want that last day of our lives to be a day of shame, but let it be a day of glory, because we kind of helped to create that. Thank you. For the families of the late, I'd like to encourage you that your people are remembered. They are celebrated. Everything that they did, we remember, and we learn from it every day. So thank you so much for honoring our invite today. I'd like to encourage all artists who are here today. I know not all of you are registered under UMA, but it's a good thing to register under UMA right now, because there's so much that we have in store for you. I also want to encourage every ministry, which every time there's always been a narrative that we are not together, but look at us now. Nobody was paid to be here, nobody was forced to be here. So thank you for standing together with us. God bless you. Thank you.